mu kalulu kano ekibiina ki Democratic Front oba DF kyaleeta abantu 48 okuvuganya ku bifo by'obubaka ba palamenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekyennaku mu kulonda kw'ababaka ba palamenti ekibiina ki Democratic Front tekyawanguddeyo kifo kyonna nga ne pulezidenti waakyo Mathias Mpuuga Nsamba naye yawanguddwa Lubowa Ssebinajja mu Nanuupu ku kifo ky'omubaka wa Nnyendo Mukungwe. Kati bw'abadde ayogerako eri bannamawulire, Mathias Mpuuga atubulidde kye baviiriddeko obutawangula yeri ayise Kkobaane wakati wa Nuupu n'ekibiina ki NRM. Ensonga y'Ekkobaane litwagoberedde mu constituency ez'enjawulo mu ggwanga lyonna okulaba nti bakandidati ba DF tebayitamu. N'ababadde bawangudde obutereevu era babbiddwa butereevu. Agamba wandibawa enkolagana y'ekyama wakati w'ebibiina bino. Enkolagana eyo etuwadde amaanyi okwongera okwetegereza obanga ddala abantu bano balongo oba ddala nga ya lunaku lumu yadde ya mukolo ogwo ogw'okulonda. Mpuuga aliko n'ebitundu byanokoddeyo emivuyo gino mwe gyasinze okulabikira. N'ewaffe Masaka, Eggulu, Epadel, Ngora nga nibwe balangidde neyeekanga bwekanze ng'egye bamulangiriddemu. Mpuuga era avumidde n'ekyobuuma obwali bulina okukozesebwa mu kulonda kuno okugaana okukola ekyaviirako okulonda okukandaalirira abalonzi ne batuuka n'okwekyawa. Abali bazze okulonda baakeera ku ssaawa 12 atandika okulonda ku ssaawa emu ne bakoowa ne bagenda. Era tuli bamativu ng'ekibiina nti n'ekyo kyali kigenderere okulaba nti abantu balina okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe bagwamu amaanyi ne badda ewaka. Kino Mpuuga agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kakikola na kigendererwa era kyali kipange. Era nga babujja mu sitoowa nga bukola ne babutuusa gye bulina okukolera nga tebukola. Gy'oli nti babutwala babuvuga googolo bwafiira mu kkubo. Mpuuga era alumirizanga ab'ebyokulonda bwe balangiridde abantu abaagudde. Bwe baba nga balina bye baabikolera okufunamu tubaagaliza olugendo olulungi naye ng'ekibiina tubigaanye tebyali bituufu byakolerwa wabweru w'amateeka. Wano wasabidde ababaka abaawangudde okufuba okulaba nga bakola ennongoosereza mu tteeka ery'ebyokulonda. Twagala kusaba Paalamenti bwe banga ekyalimu ekinyusi eno emu ku nsonga gy'eba ng'egenda kukwata nga nkulu nnyo okulaba nti wabeerawo ennongoosereza gubeere musango gwa Naggomola. Oli akulidde ebyokulonda okulangirira omuntu mu kinyumu ate bwawerekereza ebigambo oyo gwe babbye nti agende mu kkooti. Twagala ono abirangiridde abaasimbibwa mu kaguli ka kkooti. Era n'akubya ebituli mu kulangirira akalulu ka pulezidenti. Kwagamba nti si kwerufu nga nako kwetaaga okukolerwamu ennongoosereza kalangirirwe ku mutendera gwa disitulikiti. Empapula ezirangira pulezidenti okuva ku reporting station mu ggwanga lyonna tewali asobola kakasa nti zizo zitambula ne zimeera amagulu endala ne zimeera ebiwawaatiro ne zibuuka endala ne zifuna whitewash. Ku ssaawa eno ne bw'ogamba byabakama nti ebyalangiridde abiwanike ku mitimbagano yagenda obbissaayo ng'amaze okubibalansinga n'omuvuyo gwe yakoze ne banne. N'ekyamagye okweremeza mu kulonda ono agamba nti kwemalamu nsa ne batandika n'okwenyigira mu mivuyo egyalabiddwako. Tuwadde amagezi bannamagye abanyumirwa ebyobufuzi ebyakyekubiira okujja mu yunifoomu y'eggwanga balina eddembe okuyiga ekibiina ky'ebyobufuzi ne beetaba butereevu mu kalulu ne bawagira n'omuntu gwe baagala. Ku nsonga y'okuggyako intaneeti, Mpuuga ategeezezza nga gavumenti bwe yeetaaga okukuba mu mbuga z'amateeka olw'okutataganya eby'empuliziganya mu ggwanga. Waakiri kkooti ne zibaako kye kisalawo ku nkola eyo ey'obumenyi bw'amateeka. Ekyokwekweka mu byokwerinda by'eggwanga kya butaliimu nze ndowooza nti ebyokwerinda bibeera mu matigga nnyo nga bannansi teboogera era tebawuliziganya. Wabula n'ategeezezza nga batalina bye beebuuzaako wamu n'okwetegereza etteeka kye ligamba ng'eno bwe beebuuza ku bannamateeka balyoke balabe kye bazzaako. We are doing wide-ranging consultations. We still have time and the consultations are not an event. We are looking at the law and what it allows us to do. Kyokka n'akakasizza nga bwe bagenda okusigala ku bigendererwa byabwe ng'ekibiina. Olugendo lwaffe olw'ebyobufuzi si mukolo luwanvu, ebigendererwa byaffe bigazi, twali asobola biyimiriza. Mpuuga talemye kusaasira Muwanga Kivumbi ku byamutuusiddwako ne byakyayitamu mu kiseera kino oluvannyuma lw'abakuumaddembe okulwanaganyira mu maka ge ne batuuka n'okutta abantu. Ekya muganda wange Kivumbi e Butambala alina emitawaana musaasira kubanga akalulu kaggwa naye obwa Sseruganda tebuvaawo.
waliwo ebintu ebitafa ng'oli muntu mugunjufu owa Sseruganda owa nnyinoomu n'obuntu bulamu tebusobola kuvaako olw'ebyobufuzi. So muganda wange ate mukulu wange musabira ebizibu byalimu abiyitemu, nze simuyinaako busungu bwonna, muyinako kusaalirwa. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV. After singing the anthem